Happy New Year. Chali wange, ono Bobi wine mwana, tusoke mwana kwa kulisoko mwaka, ngudo, akwata kabela kalamba, tusoke mwana musili kutukulia. Yo. Bino bya kulya biwe. Bali eri wali abalabi basi. Maje. Chairman Nyanzi. Sana kumana kulia sema Happy New Year maje. Echimu. Leo kila mmoja kuno ndera baba ilo no basiri. Happy New Year mana. Alo begitu mana baru tu kuliah. Ini nama nabi nabi. Maje. Ombera mcheo na ningesha. Kale mwana. Happy New Year Amina. Mwako mpyo mulungi. Maje ofunye kuchokulia. CDM. Senior. Bobi tukwagala mwana bakibanda kuli newe bana tulwanira bana. Osinafwe mwana we. Tuli Bobi mwana. Kibanda wakwe. Mukawefube okukendeza n'okumalawo ebikola eby'okuvoola oba okutyobola eddembe ly'omuntu omulala olinga yeeyambisa omutimbagano. The Amara Girls Initiative bateeseteese olukuŋŋaana olugenda okubeerawo buli mwaka olwa Annual International Conference on Internet Harassment and Bullying 2024 nga lugenda kubeera wansi w'omulamu ogugamba nti Cyber Stalking, Gender and Computer Ethics n'ekigendererwa eky'okuteeka ekkomo ku bikolwa bino. Olukuŋŋaana luno lugenda kubeera okuva ng'ennaku z'omwezi 11 okutuukira ddala ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'ekkumi 2024 awo ku Woodbine Banquet and Convention Hall 30 Vice Regent Boulevard, Toronto, Ontario. Osobola okuddukirira enteekateeka eno nga weefunira alibad ticket ku $350 zokka ez'e Canada. Abakiise okuva ebweru zijja kuba $450 za Canada. Olwo ate abanjagadde okufuna emidaala n'okwolesa zijja kuba $850 ssaako ne $200 eri abatuuze b'e Canada. Okumanya ebisingawo tukyalireko ku mutimbagano gwaffe ogwa www.theamaragirls.org ne ku email info@theamaragirls.org oba okube ku +1 647 616 1415. Eno filter njitaddemu nkigenderedde. Omanyi abasinga ku ffe twagala obulamu bwaffe nga bumasamasa bwe buti nga buli flawless. Ng'ensi bw'eba etutunuulira ng'eraba nga buli kimu kiri on point nga bwegombesa nga buli omu ayagala bufaanane nga buli out of this world. Naye mukwano obulamu si bwe butyo bwe buli. Obulamu bulimu obuwonvu n'obugga. Obulamu bulimu ebikaluba n'ebirungi. Obulamu bulimu akaserengeto n'amambuka. N'olwekyo nsaba buli omu atambula obulamu amanye nti buli lunaku terusobola kufaanagana ng'olwajjo. Naye nga ffenna tuyina nnyo ekikulu kye tukola ku ngeri obulamu bwaffe gye buvaamu. The choices we make today determine what our lives turn out to be tomorrow. Naye obunyonyi buno bubadde ki? Kye tusalawo okukola olwaleero bye bintu ebyegatta ne biduumuuka ne bikola obulamu bwaffe, enfaanana y'obulamu bwaffe. So the choices we make actually determine what our lives turn out to be. So guno omwaka gwa 2024 nga gutandika, nsaba ababadde bakola ebirungi tuyongere obikola. Continue to do what you think profits your life and stop doing the things you think are really pulling you back, and maybe start doing the things you think you've not been doing really well.
So mwaka guno nga gutandika, let us stop, continue and start. Let us stop to do what has been dragging us behind. Let us continue to do what we think is really doing well for us and is contributing to the betterment of our lives. And let us start to do the things that we've been fearing to do, yet we know that they benefit our lives. Mbagaliza omwaka omupya omulungi ogwa 2024. Happy New Year, y'all. I love you. Take care of yourselves. I want to see all of you prosper, and I know you can do it. Are you an African living in the diaspora, America, Canada, UK, Australia and Germany? You're still working 2 to 3 jobs, working long hours, overtime, weekends and holidays, no time to spend with your family? It is time to take charge of your life. Introducing online business, work from home or anywhere in the world. Era gwe tuliisa abeera gwosamusama ale kwegala gukola bingi mulya emmere yamu wenzi yo food nakwadde emmere Nete muri kujibu jisko. Sharing the blessings of the new year together, so we want to create awareness of the plight of the people, and call upon those in charge, do what's necessary to have a plan for our people that are on the one just coming up to love the new year and sit down. Dogo perbi. Bagaliza kumwaka mupya mulungi. Happy New Year everybody. Bannange alani waabwe ng'ensi enfundiridde nze ŋŋenda kuddawa. Bannange nga nvuluze buli muntu, nga njoze buli muntu, nga nzikakkanyizza buli muntu. Nze nalowooza nti ensi ngimazzeeko. Nze nalowooza nti ndi ku ntikko. Nze nalowooza nti nina amaanyi ngakiza ne Yesu. Nze nalowooza nti ettutumu lyenfunye lisinga erya the Beatles. Ekyandowoozesa nti buli muntu alina kubeera wansi wange. Nze nalowooza nti amaanyi ge nnina gasobola okulwanyisa buli w'amaanyi gwe nsanzeewo mu ggwanga. Nze nalowooza nti amaanyi ge nnina gasobola okukkakkanya n'ab'ebitiibwa. Nalowooza nti kati ngezze nnyo n'obuyinza mbukiza Mungu, tinsobola okukwata Ssaabasajja Kabaka, ne nkwata Abitekisi, ne nkwatiramu n'abannuupu bonna, ne mbasuula lumu kanywa, naye munnange bwe nabibala si bwe biri. Munnayuganda akupika, munnayuganda akuwaga, n'akulowoozesa nti kati yeggwe kamala byonna. Saamanya. Oba osanga singa nnamanya nti bansudiya busudiya, oba osanga singa nnamanya nti bankozesa kulwana ntalo zaabwe ez'abalemerera, nandibaddemu ku magezi ne si kuba oyo eyanvumbula omugongo.
nesikuba mugongo ye yanjagalira ddala nesikuba mugongo oyo eyanjagala kuva ku lunaku olusooka nesikuba oyo mugongo bwe twakulira mu mbeera ze zimu ngenda kuddawa kakati ninganga akaana akagaggawalamu ku kyalo ne keerabira be kaakula nako ng'ate era be baakayambo kagaggawaza ne ngenda ne nkolagana n'abasula ekkololo ne nkolagana n'abasula entinda ne nkolagana n'abasula emuyenga nga nze ndowooza okubeera mu bbo kikufuula wa mu bbo iwo bannange si we biri ensi enfundiridde ngenda kubulwawo ennyo otuzzi kubanga nabagamba enkwacco bw'etakwatayo nze okuyimba nsiibula naye nga kyo ekituufu kiri nti enkwacco yagaanye okukwatayo gwe naawe teebereza wamma ekintu kye bayita festival kirina okuva obudde obw'okumakya ng'abantu bali mu kuyingira naye mazima ddala ne tutuuka ku ssaawa 3 ez'akawungeezi ng'akasaawa akatono kato kantunuulidde kyokka ng'eri bakadaama bali ku tiktok naddala abawagira NRM bawaga kibanda. Imagine oli abeera bweru n'akugamba gw'osinga n'otunuulira numbers eziri ku tiktok eza video z'okoze gwe n'ozibala ng'abantu era n'ogamba nti olaba bwe nkoze ka video kano akannamukwaya kalabiddwa abantu 10,000 olwo bwe naategeka enkwacco tebajja 300 birimba babeera eyo batukozesa bukozesa kubanga baali balina entalo zaabwe ne Bobi Wine ze nendowooza nti banjagala kumbe baali baagala kunnwanyisa bwe mmala okugwa bansuulewo simanyi oba banaasigala banjagala kinnalemereddwa okulwanyisa oyo gwe balowooza nti nsobola okumulwanyisa simanyi oba banaasigala banjagala. Munnayuganda muntu muzibu nnyo era mulaba edduka. Munnayuganda bw'akugambanga nti jangu dduka misinde ogende kyokka bw'akugambanga nti dduka yimirira munnayuganda olina mubalira ku opposite ekyo kyayogera aba takitegeeza. Bw'akugamba nti jangu aba ayagala kutta era olina kudduka misinde kyokka bw'akugamba nti dduka ove wano olina kusigalawo kubanga waliwo kyaba akugobako. Abayimbi bonna abampaganga nendowooza nti omusajja musobola nendowooza nti ensingi tuuse ku climax kyesaamanya nti nabo banninako obujja nti nabo bankwatirwa ensaalwa era tebawulira mirembe nga nze top artist enduulu gye nfuna ebayisa bubi ne lwakuba nti babikkabikkako ne bamwenya ne baŋŋamba kibanda naye nga nabo bampangira kugwa kubanga bwe nabayitamu ne mbagamba nti bannange ŋŋenda kutegeka enkwacco ku lunaku lw'enkuuka. Bonna baŋŋamba kituufu tekuli yaŋŋambako nti munnange tokikola kubanga bo baali bakimanyi nti sisobola kujjuza ate mbakinyeeko eno enkwacco singa ensala mbeera ŋŋenda kuvaawo ne bampaga nti abasajja obasobola ne mu bonna abampaga ojja kwesanga nga Baby Cool yekka ye yazze okunnyimbirako ate yazze kunnyimbirako lwakuba njagaliza naye alina obubaka bwe yabadde azze okuyisaawo obulumba Bobi Wine. Abayimbi ne bampaganga nze owammwe ne mutajjadde okunnyimbirako festival abantu ne batayingira budde bwa kumakya saawa 10 siraba muntu saawa mmeka siraba muntu kyokka mbwe ekyali festival eya festival muki eba festival muki kyokka eri waliyo abaana bambi abagezaako kukuuta obudingidi ow'amaanyi takeera bannange festival etegeeza abantu kukeera kujaguza ab'omunkuuka bo nga baakedde nze abange baabadde bava Mbalala nze abange baabadde bava ggulu abange baabadde bava Nnimule nti basi zaakeereye ne zibatuusa leeti. Simanyi wengenda kunywa tuzzi simanyi wengenda kudda bantu simanyi kyengenda kugamba bantu bonna be nakakasa nti ndi w'amaanyi naye munnayuganda mulaba edduka
singa views zino ezibeera ku internet tusobola okuzikonvertinga into people abali physical abalabikako abakwatikako. Enkwacyo yali judde kuba ekituufu kiri nti ebadde ne hype ku TikTok. Kadaama mpaze, Kadaama wa NRM ampaze. Nentuuka okulowooza nti kino kyawedde dda. Naye maama ku ground biralamu, ku ground bikyukamu. Akuwagira mu kiyumba. Kadaama wa NRM akuwagira mu kiyumba ate takuwaga lwakuba akwagala kuba ate be basooka n'okunvuma. Palaso we yankuba oluyinti sisaanidde, saali mugezi kimala kwebuusa. Lwaki kaakati bampanika okuva lwe nafunamu obutakkaanya ne bannankyukakyuka? Kitegeeza baali baagala kunkozesa kulwana ntalo zaabwe. Bannange nzikiriza. Yenna eyeefuula ayagala omwana okusinga nnyina aba ayagala kumulya. Ate nange nenjamba mu ssiru ne sikozesaamu kumanya kwa njawulo. Kwebuuza nti naye bano abantu bannwanyise Bobi Wine bayina emmundu, bayina ssente, bayina obuyinza, naye bba abalemeredde. Kakati nze kyenjeje waabwe ddala nsobole okulwanyisa Bobi Wine. Saalowooza nti bano abasajja balina engeri gye bakolamu ebintu. Bwe bakulaba ng'oli w'amaanyi bagamba waayibaawo Bobi Wine owookubiri. Kati gwe nga bakulumbisa Bobi Wine either omusaanyeewo bw'omulemererwa yakusaanyeewo naye nga nzaani. Kuba bw'olumba Bobi Wine saakibala n'ekyo oba tolumbye mwana wa Ssentamu JW. Wabula oba olumbye bannayuganda bonna abamulinamu essuubi kubanga Bobi Wine kati tudde takyevunaanyizibwako. Era bw'oba oyagala olutalo olunene n'abantu vuma Bobi Wine. Abantu bakitwala nti kati Bobi Wine bwe bulamu bwabwe, bw'omuvuma oba okutte ku bbo. Abantu bakitwala nti Bobi Wine ly'essuubi lyabwe, singa omuvuma oba okutte ku bbo. Kale singa namanya Omuganda agamba bamala kwekoona. Kaabugezi ajja luvannyuma, Kaabusiru yasooka. Bamala kwekoona ne bajjukira okubuuka. Kyokka ekisinga okwewunyisa Kenzo gwe nayaniriza oba eyanyaniriza gwe nayimbirako kushoya bebekulu yatondeka ekiwaatule ne muhypinga naye yagaanye okujja okunnyimbirako. Gwo wange nze munnoowo n'ogaana okujja okunnyimbirako oluvaawo ng'ogamba nti Kibanda oli w'amaanyi, oli w'amaanyi. Gwe ab'amaanyi bw'otayagala kujja kuyimbirako. Nkakasizza omuliro gw'essanja tegufumba. Bwe gukwata wano gusinga ogw'enku okwaka. Ne gubuubuuka ne gubumbujja naye teguggiisa. Kyokka ate omuliro gw'ebisiki gukwata mpola naye gulwawo nga guggiisa. Alani waabwe ngenda kudda wa? Ensi ngenda kugigamba ki? Bannange saasiranga nnyo omuntu yali abaddeko n'amaanyi n'esse nga takyagirina. Era wenna nsanga eyo nsaasiraako. Kubanga kino kyentuuseeko sikimanyi nja ne ŋŋamba mu ngeri ey'okwewuusa. Oba singa Mukama yandeka n'atampa maanyi gano. Amaanyi nga tegamenteeyiningika, amaanyi nga tegakuumika. Naye ate amaanyi gasobola okukuumika singa oba ogakozesezza bulungi. Amaanyi singa Mungu bw'agakuwa ogakozesa kukola bikugattako. Naye nze amaanyi ge nasaba Mungu gakusaanyaawo bensanzeewo. Mu bufunze saasaba Mungu maanyi galima, nasaba Mungu maanyi gayonoona birime bimaze kulimibwa balala. Saasaba Mukama maanyi gazimba, nasaba Mungu amaanyi agazimbulula ebimaze okuzimbibwa. Ngenda kukola ntya? Nga nkinye ku bantu, nga nninnye ku mitwe gy'abantu,
naye bannayuganda kakati bantunuulidde bulijjo n'abampaga nze munnammwe bulijjo abampaga tekulina avaayo kuwolerezaako kutungirira nabo balaba nti kiganye kiremye oba osanga singa nnamanya nenzijjukira gye nnava kubanga oyo atajjukira gye yava tasobola na kumanya gy'agenda. Nawuliranga biwulire nti abantu basobola okukyawa nga lazima ne bw'otegeka ekivvulo eky'obwereere bakirekawo ne bagenda at least mu lumba olw'okusasulira. Nze munnammwe mwabange nswadde ensi ngigambe ntya, ensi ngitunuulire ntya nga njoze eggwanga abantu emitwe gyabwe mbadde ngitaddeko obubi feces nga nagifuula kaabuyonjo kwensitama tewaddikana kubeetondera kubanga mba ndabanga atajjeewo kiri ekya anirule. Jjukira eyo anirule si gino yiraga nti nze ndi wa kitalo nga bwe ndowooza sigambwako era nsobola okukuba buli kyamu ate seetonda nfukamire. Ekituufu ekyamba ekindika essaawa eno kya bwogi buli ludda kisala, buli ludda kwokiteeka kisala. Bwe nfukamira anirule efudde kyokka ate era stiru bwe sifukamira sikyalina kyendi. Museveni yankozesa okulwanyisa ye gwaga nti yamulemerera naye nga ye Museveni ayina emmundu, ayina ssente, ayina obuyinza naye asindika atya nze civilian atayina ssente atayina mmundu just nwanagane n'oli. Yali tayagala kusuula nze tabugezi atajja luvannyuma. Yali tayagala kusuula nze, yali agatta ku nze oba yali ayagala kusuula nze. Bino ebintu tebigatta, bino ebintu tebigatta. Naye oba osanga Abaganda kye baayogera tekikula mangu kifa mangu. Wallahi ebikoko bino ebizungu simanyi ebyennyama bikula mangu naye era abasawo batukubiriza nti tebyetaagisa kuliibwa kubanga bikulira ku ddagala. Nkakasizza ekintu ekikula amangu era kifa mangu. Ate Abaganda baali bagezi kyovula mu mwana buli lwatambula nga tayavudde bamusiba ebikolokomba titoyina kubuuka mitendera. Wano bwe baaleetera n'enjogerega nti basooka kwavula. Ekituufu kiri nti nkulidde ku sipiidi eyiriyiri, sikulidde mu mitendera mituufu ate nange tonnenye. Nvudde eri ndya kikomando, nvudde eri emmotoka ngivugisa mumwa, abalala nga bazikiza muliro gwa mmotoka ze nga nzikiza muliro gwa njaga. Naye nzija Mukama nampa amaanyi nampa ettutumu ne nnyingira mu basooka ne nkola freedom star. Abantu ne bayiika bati buli muntu ng'agulumiza nze. Saabisuubira wali onsuubiramu kiggwa nnenya. Abaana b'abagaggo b'abantu abaludde mu ttutumu nga lejja process by process babeera bakkakkamu kubanga mwana mugimu awo tewabeerawo kipya. Naye ffe bakaabwera abakulidde emyala nga wansi wayitayo kazambi nga waggulu tweyalidde twebase naye ng'ennyumba zaffe wansi waliyo omwalo oguyitawo ne waggulu twatindira ne twebaka. Abantu abaakulira mu ttooyi zino ezaakalina ze twawalampanga obuwalampi kubanga twali mu nzikotta nga toswa sima wansi ng'olina kuzimba wano waggulu n'otindira waggulu n'okola emikolo gyo. Nvudde eri nsula mu maka kati agatemyanga omwongo nfunyeemu kasente
buli kimu kiri mulembo kunsuubira kukola ki nga kino kyendi kyennyini saakisuubira oba onsuubira kukola ki tonnenya nnyo ate era sinze ensoose okugwa abantu bagudde lwakuba abagudde tebamanyira abantu nganze bwe mbamanyidde bajeno patisi baagwa bamayikezira baagwa sinze nja okuba asoose nja kubaawo naye imagine freedom tekyali just kivulu naye essaawa 10 nga tugadde emiryango naye fesitivo ne tutuuka ssaawa 4 ogw'ekiro nga temuli bantu bali luddawa bulijjo abampaga bulijjo abampaana obwakabi bali luddawa bulijjo abagamba nti nze nsinga baabaddewa mizimu bulijjo mpagirwa mizimu kituufu bulijjo mpagirwa mizimu kubanga omuntu ng'ali ku social media nga tomusisinkanangako si ya muntu asooka okukugamba kola kino omuntu oyo ayinza okubeera omuzimu ayinza okuba ataliiyo ate oluusi ojja n'osanga komenti nga 100 nga zonna zikuwaana kumbe bantu 10 buli omu alina akawunti si 10 n'olowooza nti bano abantu 10 mbalina kumbe wa tewali mwabange mu kaseera nga kano we nnaalisingidde okubeetaagira nammwe ne munvaamu nze munnammwe I don't know no good don't know. If Bobi Wine can did it, I can even did it too. But yabikolera mitendera. Teyava buvi mu bbanga nayinzira babwenja ndowooza nti nsobola okubikola nga ye mu kaseera akatono kano nga simanstarinze oba osanga singa nagumiikiriza n'ensoma bingi naali manstarinze butya bakulembera abaana ba ghetto oba osanga after Bobi Wine nange naalizeeyo okusoma nange nenvuganyako ku ntebe kubanga nali ntambulidde mu bigere bye ate ng'abantu bakkiriza bansiimye nembavuma abantu we baŋŋamba nti kati gwe Bobi Wine wa ghetto omupya gwe pulezidenti wa ghetto omupya nendowooza nti kati nfuuse Bobi Wine nange nsobola ojjooga nenvuma nalise engaleza naluma engalo ezandiisa bwemba nkoko naniera omutunzi ekyuma kyali omuweesi ekibya kyakuba omubumbi ne kimwasa omutwe kati ensi ngigambe ntya ye Museveni yanaddamu okumpa kasente ke yabye nti nagudde ne zireeta full figure nga yenna alinga ekiteretebwa kya sefoloza munaye andaga asika bantu kyokka ampaga nti nsobola okusinga bali era tusobola okukikola n'ensika abantu tayimbangako yadde ekkoota y'oluyimba najja ne yeereta ku siteegi nga yenna alinga ekitereke tanyuma ne bw'ayambala n'atonnya mooli ne bw'ayambala ebintu eby'ebbeeyi tanyuma najja ku siteegi kumba agikuba bipali kyesamba tegeera nalabanga bantu nga baggulawo amaduuka gaabwe naye nga balina abantu be baagala basooke babaguleko ng'era balina abantu be bataagala bajje ku maduuka gaabwe nga baakaggulawo kubanga waliwo abantu ab'emitwe emibi nga bwakusookerako wallahi buziba tofunye yadde kasitoma fulufiga nojja n'osooka okulinnya ku siteegi yange n'ekyo ekisiraane onoonya ne gwe weekwasa omutuufu nga tomulaba lwaki ekigulu kyagaanye naye nze abantu ŋŋenda kubaddawa lunadi mayinja bonna b'amayinja
ne batabaako kye bakolawo kingattako kuba nabadde ndowooza nti abanafu oba abakyayibwa bwe twegatta tusobola okuvaamu amasannyalaze. Kumbe ekituufu kiri nti omulambo ne bw'ogugatta n'omulambo tosobola kuggyamu muntu mulamu, mirambo gisigala mirambo. Nga nswadde ngenda kuddawa, ensi ngenda kugigamba ntya? Nze munnammwe gwe mwapika nendowooza nti nze nsinga nze kirimaanyi, kati ndi awo ninganga kitengedde ku mazzi, ninganga etyubu gye baapikamu omupiira ne gusukka kati gwabika gwabise. Lwaki temwapikanga mu atilisti katono katono? Ekikula amangu kifa mangu. Nga nswadde Kadaama omuwagizi wa NRM abeera mu kiyumba n'akukakasa nti yegwe asinga mu bonna. N'enamba n'ogibala bw'okola video n'olaba abantu 5,000 n'ogamba itsoke kale sasa bwe naategeka ekivulu bagenda kujja 10. Olaba bandabidde wano ku ssimu banyumirwa naye ate banandabako live iwo tebazze munnammwe mwabange. Kangule enkumbi, ngule oluso, ngule ejjambiya, kangende waffe mu kyalo nnime ate oba bimwanjagaliza munnammwe. Nentuuka ku ssaawa 4 nga nfe ekiswalo bakubyekubye eri obufaananyi wali abantu 3-4 ne basalako eri ewatali bantu naye nga n'ekifaananyi ekya ebyo byo twabadde tukyesunze ngera tulowooza nti kamera bw'enaayimirira waggulu neekuba bweti abantu bagenda kuba bangi bati namungi w'omuntu agenda kuba nennoonya n'ekyokulaga abantu kimbuze nze owammwe. Kamume ngende nnime. Are you an African living in the diaspora, America, Canada, UK, Australia and Germany? You're still working 2 to 3 jobs, working long hours, overtime, weekends and holidays, no time to spend with your family? It is time to take charge of your life. Introducing online business. Work from home or anywhere in the world. Spend time with your loved ones as well as working at the comfort of your home. You don't need any experience. We have coaches to take you through step by step. Don't be skeptical. This business is legit. For more information, visit www.d-flax.com or WhatsApp or call on +1 925 214 3563. Online business.